Mbalamusizaako kansubire nti muli bulungi. Amanya nze Judy Ssemugabi Bakyayita. Era nga leero nzize okubagererayo olugero olumpi. Edda ennyo mu nsi z'ewala eyo waaliwo Kabaka. Kabaka ono yali afuga bulungi abantu be. Kabaka yalina obulemo ku mubiri gwe. Eriiso erimu lyali tiriraba bulungi, lyalifu. Eriiso erimu lyalifu ate ng'okugulu okumu kumpi nnyo. Okugulu okumu nga kumpi nnyo. Kale Kabaka ono yalina abantu abasiiga ebifaananyi mu lubiri lwe. Era baamusiiganga ebifaananyi naye ng'ebifaananyi tabyagala. Lwa nsonga buli kifaananyi kyali kiraga nti eriiso erimufu ate okugulu okumu kumpi kukunnaakwo. Ne kimuluma nnyo naye lumu n'abayita n'abagamba nti bannange ebifaananyi byonna bye musiiga si byagala. Teriyo muntu asobola kunsiiga kifaananyi kirungi ekijjayo obulungi bwange bwonna. Bonna baagamba nti munaye Kabaka tetusobola kusiiga kifaananyi kya bulimba. Ebifaananyi byonna bye tukusiiga byebyo bwotyo bw'ofaanana. Kale tetusobola kukyusaamu. Naye Kabaka kyamuluma nnyo naye nga talina kyakukola. Naye wabweru w'olubiri eyo waaliyo omuvubuka omuto. Omuvubuka naye nga musiizi waaki wa bifaananyi naye nga teri amumanyi. Kati n'awulira nti no bambi Kabaka ayagala okumusiiga ekifaananyi ekirungi ennyo ennyo ddala. Kati omuvubuka ono n'agamba nze nja kisiiga. N'ajja mu lubiri n'agamba Kabaka nja kusiiga ekifaananyi ekirungi ennyo ddala. Kabaka n'agamba kale. Kati omuvubuka n'agamba Kabaka nayinza okukusiiga ekifaananyi kye njagala okukusiiga. Njagala nkikusiigira eri mu kibira gy'otera okugenda okukola ki? Okuyigga. Kabaka yali ayigga nnyo. Kabaka yali ayagala okuyigga kweganga bwafunawo obudde bwe obw'eddembe ng'agenda mu kibira eyo okuyigga. Kale n'akuŋŋaanya banne be bayigga nabo ne bagenda mu kibira okuyigga n'omuvubuka ono. Kati omuvubuka ono yakola ki? Ye yabaleka ne bakola emitego gyabwe. Ye n'abeerawo n'atunuulira ng'alaba Kabaka bw'ayagala kwegamba engeri Kabaka gy'akolamu ebintu bye. Kati omuvubuka bwe yamala okwetegereza Kabaka ateza omutego n'atandika okusiiga ekifaananyi kya Kabaka. Yasiiga ekifaananyi kya Kabaka nga Kabaka ali ku lutuula lwe alinze okukola ki? Okufumita ensolo. Ng'era akutte effumu lye. Nga Kabaka akutte effumu eriiso erimu lino effu ono teyalisiiga ng'alaga nti ffu. Yalisiiga ng'alaga nti Kabaka yali azibirizaako eriiso limu asobole okukasuka obulungi ate n'okugulu okumpi nga yakusiiga nga kulaga nti Kabaka afunyiza ku kugulu kwe okumu azibirizaako eriiso erimu asobole okukola ki? Okukasuka effumu afumite ensolo. Ekifaananyi kino kyalabika bulungi. Buli yakirabako yagamba ono ye Kabaka waffe. Nti ye Kabaka yasanyuka nnyo nnyo n'ayagala nnyo omuvubuka ono era n'amuwa ekyalo kiramba olw'okuba nti yamusiiga ekifaananyi Kabaka kye yali tasuubira ate kye yali talabangako. Ekifaananyi ekyabikka obulema bwe. Nga bw'oba tomanyi nti Kabaka mulema mu kifaananyi kiri nga tusobola kumanya nti ki? Nti mulema. Ekyokuyiga kiri nti bannaffe tuleme kutunuulira bannaffe nga tutunuulira obulema bwabwe mu mutima, ku mwoyo, ku mubiri. Tetukyesibaako nnyo. Tutunule eri munda tulabe obulungi bw'abantu baffe be tubeera nabo. Tuleme kwesiba nnyo ku kino kye tulaba nti gundi oba mpisa bweziti oba empisa bweziti. Kibuusa amaaso olabe obulungi obumuliibwa munda. Mwebale nnyo, mwebale ddala okunfuliriza. Nsigadde ndi Judy Ssemugabi Bakyayita. Akuume. Mweraba.